www.org essimu 0706 551 toola zaka otukuze maaliyo. Hello, Mami. Mbadde mweraliikirivu nga manyi togenda kusobola kujja kunkyalira. Nalisobodde ntya obutajja? Ate olabika bulungi. Kirabika essomero terikuyisizza bubi. Anti batuwa emmere efumbiddwa ne butajjude ebirungo bya vitamin 14 buto. Emmere ebeewooma ate nga nnungi eri obulamu bwaffe. Mami amanyi vitamin zino nnungi nnyo mu nkula yange. Emmere y'abaana yonna tugifumba bulungi nga tweyambisa Fortune Butto ajjudde ebirungo eby'omulembe omuli vitamins A ne D. Omwana w'omuwa entandikwa y'obulamu ennungi ng'okozesa Fortune Butto mu kufumba omulungi eri enkula y'abaana bo. Fortune Butto, the taste of Uganda. Omuzadde somesa omwana ebiseera bye bijja mu maaso bibe bitangaavu. Salamu Muslim High School Endese ly'essomero lizzukikkolera. Ssomero lya ddene boarding on A level nga lisomesa amasomo ga arts ne sciences nga kw'oteeka empisa n'eddiini. Ku Salamu Muslim High School Endese balina buli ekyetaagisa omwana okusoma obulungi. Ekifo kizirivu bulungi, amazzi weegali nga kw'otadde n'amasannyalaze, abasomesa ba mulembe nga ne standard eri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Salamu Muslim High School lisangibwa Mukono District, Luguudo lw'e Kayunga. Leeta omwana omuwandiise okumanya ebisingawo kuba ku 0777 02 55 77 ne 0702 04 52 02. Yes, Salam Muslim High School Endese. Ensitano y'okumanya ekomyewo nate. Oli wa ssomero, oli muntu ssekinnoomu, oli wa kitongole, jangu weewandiise ovuganye mu nsitano y'omumanye. Ebirabo ntoko bingi eby'okuwangula, jangu nawe otulage ky'olinawo mu nsitano y'okumanya. Okwewandiisa kugenda mu maaso wano ku reception ya Pal FM ka Ensitano y'okumanya. Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala. Nyongerayoko katono. Sorry sweet, banange chapati ziweddewo. Ate olunaku olwaleero chapati na kawunga bibisinze okutambula. Yee, kituufu ddala. Kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Richard, ebintu bino obigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga ebya Spring Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins 9 bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Funa kaboda super okuva mu MTN ku miwendo egisaliddwako. Sasula emitwalo 49 zokka, endala osasula empolampola buli lunaku nusu 83 zokka. Wefunire super kabode mu bikujjuko bino ofune GB 2 eza MTN eza data buli mwezi okumala emyezi 8. Funa kaboda super olunaku olwaleero mu maduuka ga MTN gonna mu ggwanga Uganda. Evra you go MTN. Owayegwe esimu yangu ojje kuyachi kuchaja. Battery badde judde naawe eri ku 100%. Jirekeeko njagala ku 200%. Eno offer ya Manda mobile empya nkambwe boy. Lero internet yonna ngenda kujinyumirwa sivaako. Koleza gula sim card ya Manda mobile ku 12 zokka. Ejjirako MBs ez'obwerere, eddakiika ez'obwerere, SMS ez'obwerere ne momo w'obwerere. Osobola n'okufuna bando ya GB 2 okumala wiiki ku 15 zokka. Okukozesa line ye ya Manda mobile nyiga *149# oba genda ku Manda app. Manda mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente ntono ddala. Okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga *160 okugula bande endala eza ssente ntono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. 107.9
kikumi mu musanvu katonyeza mwenda Pearl of Africa FM ekula lyogwe omuntu wa bulijjo program The Patriot moyo gwa ggwanga Mukasa Fred Chiwala Chiku munakatadde nangabo ne watu bankyaliwo ne Counsel Nalukoola gatuna ensonga ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga lyattu lino erya Uganda. Mbebaza mwenna abali ku Facebook page yaffe eri Pearl FM Uganda, gendayo teekako obubaka bwo tujja kuba waneeno tubusoma yonna gy'oli. ndabako Sajjuuko Akram Laj again atubuziza kao Nyanzi Rogers nagamba live from Bahrain. Ate Selector Bonnie nagamba ntino live and clear here in Boston, New York. Thanks for the show. Mwebale mwenna abali ku Facebook page yamwe Facebook page yaffe mbalaba ensonga zonna muziweereza. Naye mbajjukiza Annual Muslim Secondary School bw'obanga onoonya ssomero gy'onaasomesereza omwana wo. Annual Muslim Secondary School isangibwa Gayaza Road mailo 7 n'ekitundu nga akava ku mbuzi era okyamira ku mafuta ga Vision Petroleum. Dina essomo lya Dene Boarding nga lisomesa secular wamu ne theology. Annual Muslim Secondary School dino ssomero lyazimbibwa ku musingi gwa Busiraamu ne ate n'abensikiriza endala abaanirizibwa basomesa ebyemikono byonna era nga n'ebyemizannyo sports babiteekako nnyo essira. Endabirira y'abaana nnungi nga ne security eteekebwako nnyo essira. Basomesa batendekera nga bafaayo nnyo eri abayizi okumanya ebisingawo kubira Director Katerega Aksam kati ne bw'oba oyagala basari ku 070 2 10 53 55 070 10 53 55 078 5 kaga mumunana. Fresh Mind International Mirimba Gina Dubai Abu Dhabi ne Qatar jaba cleaners security guards office girls and boys na bosobola okubakubira ku 070 23 16 kaga mutano oba 0783 18 5 2 Tagi TV ya TV gyotasaanye kubeera nga ate munnange osubwa n'ekifaananyi kya high definition oba HD nabwe kityo balina programs ez'omulembe nga ddaawa yaabwe yekyasingidde ddala ku TVs ez'enjawulo. Amawulire mu Luganda ne mu Luzungu munnange nago malungi gategekebwa bakugu ne gasomebwa abamanyi mu ekyo kye bakola ate ne gasakibwa abo bennyini abategeera kye bakola. Balina firimu ez'ebinna Uganda enjogerere ekigwo kyabwe ekya Tagi TV ekya Bombash kyekyo ekibeerako gwe kigeraageranye n'ebigwo ebirala. Kino kibeera ekyo ekize amangu si bino bye balwisaawo okumala ebbanga Bombash akikuleetera. Kale Tagi TV wonna wooli osobola ogifuna ku Go TV eri ku channel 816 ate free to air eri ku channel 16. Kati agala ebisingawo munnange gendo yagabba wa business yagakulangirayo ina byoyagalayo genda wali ku office zaabwe ekamwocha munnange buli kimu kijja kutambula ddala bulungi. Kati gwayagala okuuma obutonde nga bw'ofumba tokozesa nku oba manda beero yonoona butonde. Mark Gas yezze okuyamba mu mbeera eyo. Ali mu buzito bwa kilo 625 nga naawe kani nga yaggwamu bagirifiiringa ku bbeeyi ennungi. Gwabeetaaze munnange bakusanga wonna wooli. Kati bakubire ku 075 8 44 76 oba 077 82 4 5 ye Mark Gas. Tuve kumanda Gerard Katerega ogambye tuli live blood. Okay nange batumiddeko Counsel tulaba ensonga ennene mu ggwanga lyattu lino erya Uganda. Lwabadde lunaku lwa Mande. Lunaku lwabadde lwa Mande ng'ennaku z'omwezi 13 ne tulaba nga kooti e Masaka bwetyo eteera ababaka ababiri Honorable Muhammad Ssegirinya wa Kawempe ey'obukiikakkono giyite Kawempe North saako ne Honorable Alan Alozia Ssewanyana owa Makindye ey'obugwanjuba sobola giyita Makindye West nga bateera ku kakalu aka kooti. Ensonga nnyingi ezeetoolodde okuteebwa kwabwe naye nga tetunnagenda mu ziri endala. Enteekateeka eyakoleddwamu osuubira engeri gye baabataddemu
gavumenti nejja neeyimiriza DPP oba Ssaabawabi wa Government Director of Public Prosecution issuing a certificate of no objection to their bail n'agamba nze sikyabiyimiriza ebyo byonna ebyokuwa bano bail mubate ku kakalu aka kooti ne affidavits ba witnesses baali bateekayo nga baagala okuziyiza baneeno okuweebwa bail ne bazi withdrawing. Why the change in mind from government side? Ebibuzo bingi ye abateebwa bo bali luddawa akasirikiro nga kanji nga tebannayogerako balala beeboogereedo naye bo tebalabikako teboogera ne DPP ne tatuwa nsonga lwaki bwe yamaze yekyusiza kwegamba ekyawukana ne ziri factors ezasooka ze baali baganira bano bawa lwaki ate bekyusiza ne bakkiriza kati. Oziraba otya ensonga zino ez'ababaka ababiri abateereddwa ku kakalu aka kkooti naye nga tebannalabikako wadde nga baatwalayo empapula ez'okubata bail letters balyoke bafulumeyo bazituusayo bali baavuddeyo dda ani yasayininga babateera ku ki bingi ebibuuzo kanso buli omu waaba walabira enjuba n'omwezi okazeemu kisinziira na budde ki ebiki ebyo ebizzeewo ebipya ebireetera okukyuka kubanga emisango egyali gyogerwako minene nnyo ba MP abo ababiri baali babataddeko emisango gya kutema bantu n'ebijambiya bantu 28 baafeeyo erwe ne Masaka baateebwanga ate bwe bamala okuteebwa ne baddamu ne bakwatibwa nga weebuuza lwaki emisango gyonna tebagibateekako omulundi gumu ne gibasomerwa omulundi gumu International Crimes Division Kololo ate ne Masaka okuddamu okubakwata kyali nga kityoboola ekitiibwa kya kkooti n'okwolesa eri ensi eno nti wano tewaliwo nfuga y'amateeka ne kkooti tezirina bwetengeredde bwazo kyalinga kibi nnyo oyogeddeko ne ku kiseera Saabalamuzi nga yakavayo nagakuluno guno omusango sigenda kukkiriza kuddamu kumala budde obwa kkooti DPP batoyina case tuyina kumala mangu tutandike gulirizibwe songa nnyingi ezeetoolooledde naye kibuuzo yo state erina obujulizi obuluma abantu bano Natuleeterayo bwe yatuleeterayo wali ku International Crimes Division bebaleeta okulumiriza ababaka bano babeegaana nti ffe babadde batubulira n'obubuulizi bano ffe tetubamanyiza Ssegirinya simumanyi Ssewanyana simulangako batugambye bugambye era ne guyimirirawo n'omulamuzi n'akyusibwa kakati n'emboozi eyo egambibwa nti waabaddewo okuteesa balyoke bateebwe bwe kibanga kituufu kibi nnyo era eri demokrasiya n'enfuga ey'amateeka mu ggwanga lino kubanga ensalawo za kkooti tezirina kubeera nga zeesigamye ku kuteesa n'okukkaanya kwa bannabyabufuzi kubeera kanso bwabeera nga okuteesa kale kwabaddewo katusooke tutwaleyo ango bwe kubeera nga kwabaddewo kirekawa abantu 28 ate babeera batemebwa andi obwenkanya baba tebabufunye kiba kitegeeza nti gavumenti baba tebabufunye singa omusango gukoma wano kuba kyenyagala tukkanye kye bayita bail ndagaano bulagaano wakati wavunaanwa ne kkooti abaawo obweyamu ng'agamba nja kukomawo buli kkooti lwenna njagalanga okumanya nja kukomawo ne ssente zange zino $200,000 nzitaddeyo ng'omusingo okumanya nja kukomawo nina n'abantu baabano abanneeyimirira kyova olaba nti mu nsonga eno baabalakidde basasule obukadaaga ate buli abeeyimiridde $5,000,000 zitali za buliwo eyo eba endagaano eyo eteekebwako n'emikono kyova olaba nti bapulida baabwe babadde babanoonya bateekeko ki emikono
n'ekireetera omwana w'omuntu okulaba nti okulowooza nti oba oli awo wabaddewo okuteesa kwa bannabyabufuzi kwe kubanga abantu abo bateereddwa nga n'ebiwandiiko ebyo tebinnaggwa kuteekebwako mukono. Teri banka ekuwa looni nga tomaze kuyiwako mukono buli wamu, ekutumya n'egamba ndigenda olete noono omukyalawo gwe wayogeddeko ateekeko omukono. Bw'atajja nandaga muntu ne mga agenda ogireete olyoke oteekeko omukono tulyoke tubawe ssente, naye ate kooti ekoze okukaanya wakati waayo n'omusibe avunaanwa, ate nga mmwe abapurizoni tebakuwa muntu nati era kyebuuzi nga tomaze kuleeta mpapula, tonaleeta mpapula ne ziteekebwako omukono, naye ne bagamba bano baafulumiziddwa dda. Nati kanso kyetubuuza kiri kyogambye, tukkiriza nti kale beyiro bweba yabaddewo, nze sinnakkiriza nti yabaddewo kubanga sinnabalabako era sinnabawulira nakibavaamu. Bwe babeera nga baweereddwa beyiro ate amaloboozi go ne gafunayo nti wabaddewo enteeseganya, bateeseganyiza ku ki? Musango koma wano ogufa stratinga gugwebwe tetunnamanya kiki ekiri wakati awo kuba aboogera abakutteeyo layini beba NRM abadde bavaayo abatera otubuulira eby'omunda, omubaka David Kabanda ow'Ekasambya mu Mubende nga yakulemberamu enteekateeka ez'ebyamawulire wali eri mu ttiimu Muhoozi. Yagambye nti nomulaba ebibala bya negotiations mwebaze nnyo Norbert Ma okitegeera, n'agamba kati mulaba bateereddwa bano wamma kulikayo Ssegi olw'enteeseganya. Anderson Buroora Resident City Commissioner RCC Deputy RCC Werubaga yavuddeyo naye enteeseganya ndooza muzirabye, era singa tezabadde enteeseganya bano tetwandikoze eki, tetwandibalabyeko. Kati ekibuuzo ne kijjawo enteeseganya zino bwe ziba zaabaddewo baani abaazibaddemu bateeseganyiza ku ki? Omusango gugende mu maaso, omusango guyimirire. Kwegamba ebibuuzo bingi. Enteeseganya zikomawa ku musango kuba bwe waba waliwo abattibwa ne mugamba nti abaabatta baabano tubafunye bavunaanwe, era ne babanga bantiisa nnyo nti abantu abo tebasaanye na kuweebwa beyiro, ne mugiwaka ne baddamu ne bagisaba ne muleeta affidavits zonna ezikakasa nti abantu abo tebasaanye. Kiki ekireeta okukyuka amangu ne mutuuka okugamba nti nno bakole ki? Bateebwe, nga n'okuteebwa kwa supiidi nnene nga temusobola na kulinda mpapula zimale kutereezebwa bulungi. Kyonna kyekiri ne bwe wabanga wabaddewo okuteesa, enteeseganya ezo zonna ne bwe ziba zibadde zirina akamogo ke zikoze ku nkola ey'enfuga ey'amateeka, ku bwenkanya nga bwe bulina okubeera, kubanga kooti teragirwa n'ebyo ebivudde mu nteeseganya, wabula kooti eweeyinga n'etunuulira oba ddala omuntu ono asaanye okuweebwa beyiro oba nedda, etuuka n'okutunuulira sitetasi y'omuntu oyo, n'etunuulira omusango ogwo oguddiziddwa, kuba kooti etunuulira eddembe ly'ono avunaanwa, n'etunuulira n'obwenkanya bw'oli eyali azaamaanyizibwa. So tosobola kutwala abantu abo baba baalumizibwa nga empiki. Mu ngeri y'emu tosobola kugenda ku negotiatinga ku ddembe ly'abano be wateeka ekkolokooni, kuba beyiro ddembe lyabwe diri mu constitution. Tebalina kujja kugiteesaako nti oba otuwa oba totuwa. Naddala oyo omusibe okuteesa nga si kwangu. Okuteesa omusibe ye bagenze mu kkomera, yasindika ttiimu emuteeseze kuba n'olwo olunaku lwennyini capital offenses baziteeseza. Neyo question naye eri awo gundi watta abantu kigambibwa kesi tennatandika, tukyali ku beyiro, tukyali ku beyiro. Osindika bakuteeseze
nga ne president havuddengayo oluusi ng'ayogerako eri eggwanga n'agamba these young people, the evidence is there, they are finished. If they involve themselves in killing the people, naye go evidence ki they will not be there for people. Kati evidence ki gyoyogerako okumala emyaka gibadde gigenda mu 2 naye nga tebatandika wolemezaayo omuntu ero lyonna ebbanga obujulizi bwe bubeera nga weebuli lwaki tebuleetebwa akalala kanso DPP ayina kyatannatugamba nti nabadde waneeno tuyina affidavits zaffe 3 eziremesa baneeno okukola ki okubawa beyiro ebirayiro ebyakubibwa kaakati nga tusuubira mu kusooka twalowooza bajja kukola kino twagenza okwekenenya tebajja kikola mu kusooka twalowooza kineeno kiriwe tetujja naye ne DPP's office tevaayo nsonga yonna tunnyonnyola baatulesa kati ate nno ng'oli ku DPP alina ebbeetu okuggyawo omusango DPP alina ebbeetu obutawakanya bail application era asobola n'okwesonyiwa ne bw'aba yabadde awakanyizza naye ekibuuzo ekirala we kiri kikyate ekigenda okutuuka ku balala era abasibe nga ba byabufuzi nabo bajja kgenda bateese kakati bano bamemba ba parliament olaba ebbanga lye bamazeeyo nga bo bamemba ba parliament kati ate abasiba abalala emyezi 17 batwalibwayo mu September 2021 ani abalala agenda okuboogerera ani agenda obbateeseza bargaining power yaabwe yenkanawa ku ddembe lyabwe tuyinayo abakwatibwa okwambala engoye ezeefaananyiriza Amerigalia ate ekirala golowooza nti bano bamemba ba palamenti babadde bavunaanwa bokka 2 tekuliiko abalala waliwo abalala abo abalala nabo babawadde beyiro kati bo kyekigenda obbatuukako nanti ebibuuzo bingi ebibuuzo bingi naye nasomyeko ku bintu kwebyawandiikiddwa mukulu Kyagulanyi yagambye ye talimanyi byanteeseganya alinda kumala kulaba ku abo abaami abateereddwa bamemba ba palamenti ababiri mukulu Alani Ssewanyana ne mukulu Ssegirinya bamubuulireko ngeri ki gye bateereddwamu oba ddala byabadde byakuteeseganya oba nedda naye nga kyenjagala okwemfasizinga nti eddembe ly'obuntu tebaliteesaako nga boolaba nti terikubwako kalulu emabegako wali bwe twali nga tukyali ne mukulu Nobert Mao tuyina lwe twagamba nti bw'aba ayagala okuggyawo beyiro atwale referendum eri abantu tubabuuza abantu nti wamma ddala tusaanye okugenda mu kkuba ery'okuggyawo beyiro natufuna amaloboozi ago gaali malungi nga baŋŋamba Nalukoola oyagala abantu bakuba akalulu ku ddembe lyabwe eddembe ly'okufuna beyiro ne mbagamba nti ekindeetese ekyo ebibi biri bibiri kati oli ayagala dijjawo bujja wakiriko bannansi bafuneko omwaganya we banaayogerera ontegeera bamugambe nti nedda tuganye kuba bwe tunaasirika obusirisi ne tutakitwala eri bantu tetufune we twogerera naye nga nange nali nkimanyi bulungi nti eddembe ly'abantu ery'obwebange terikubwako kalulu teriteesebwako oli alina okufuna beyiro tagisaba pulezidenti afuga tagisaba wa maje agisaba kooti beyiro era kooti eyinawo kwegamba byetunuulira okulaba eri nsonga y'amateeka lwaki ate pulezidenti avangayo mwabalamuzi abawa beyiro mwabalamuzi abawa beyiro alina kugenda n'akola ennongoosereza mu ssemateeka nti tukoze ennongoosereza beyiro evuddewo tekyali wa kweyimirirwa mu misango gino ne gino
lwakuba ekyo bwakikola naye yennyini abeera yeekoze ekikyamu olw'ensonga olw'ensonga teriiyo atasobola kugenda mu kawome atasobola kuvunaanwa kabeere pulezidenti kasita obuyinza bwe buggwako aba asobola okuvunaanwa ne bateekayo omusango ne bamuteekayo nobeiro anti bwe bibeera nga bimuvunaaniddwa byebyo ebigwa mu kategore y'abo abatalina kufuna bbeiro nakugamba Paulo Muwanga yawakanya ekyokugulira abasibe ebbaasi n'okulongoosa embeera mwe basula naye waayita akaseera katono mu 86 General Museveni bwe bawamba bamukwata owekitiibwa Isirairi Mayenga atunyumiza agamba nti batuulanga mu kiroole mu kitanda kya loole abasajja abasirikale abanyenya ebigatto byabwe naye ng'atudde wansi yabadde mukama waabwe mu bbanga ttono eriyise Paulo Muwanga nati bagamba nti gyotega amaggwa bakugoba gye bakuzza kati kankubuulire olaba mukulu Amama Mbabazi John Patrick Amama Mbabazi Public Order Management Act etteeka ye kennyini lye yali omusaale mu kukola ne Interception of Communication Act lye lyamulya ng'agenda embaali Jeno Kale Kayihura yagambanga nti essaawa 48 tezibamala kuteekateeka mpapula kutwala muntu abateeberezebwa kuzza misango mu kkooti bwe baamuyingizaayo kolokooni Seruka Mamayute bwe bakwata ku liryo ng'akola ki ng'awoloma omubaka ow'ekisolo gwe bayitanga Rose Kabagenyi mu Parliament najja mu Parliament Right Honorable Speaker Rebecca Litwala Kadaga our man General Kale Kayihura has now spent a week in detention. He is not brought before the courts. We are not accessing him with the people of Kisoro. kakati nali gwayogerako ye yagamba edda nti essaawa 48 tezimala teyayogera na mmeka ezisaanidde kati kyo ebintu ebyo bingi ebyewuusa Grace ibingira wa detention without trial yalireeta nerimala nerimulya ne bamuteekayo naga bannange kata munteekayo siwozesebwe nako sigo wasayininga neno detention without trial etteeka nze yasayininga kozi nanti lyerino wali omanyi tolireeta abaddipi kakati nze nkubuulira olaba ali ebbanga wali emabega tubadde baminisita obalabye wabadde nga yabeekyanga kyanga nga memba ba parliament kunamuganza naye ogenda kulaba nga bamemba ba parliament ne baminisita abalala ebintu bibalya okimanyi ndi kati bakyasobola kwogera bulungi ku parliament nga bafulumye nene ebweru naye okimanyi nti nno minisita omu Mary Goreti Kitutu ow'ensonga za Kalamoja omusango omukulu ogwamuteekeddwako nti yadaivatinga amabaati bagasanze n'ab'eŋŋandazi amabaati agali gayina okugenda e Kalamoja ate ruto y'Ekalamoja gagireka ne gakwata Namisindwa district gyava gyakiikirira kati olaba gasanga n'ab'eŋŋandazi ate babeerawo n'ababadde bateeka ba MPs b'Ekalamoja nga baagala nakuteeka ne ku mumyuka wa Grace Kitutu Agnes Nantu nti naye akawunga nti yakawesa bw'atwala eri kati olaba emboozi nti nedda bannange sireya kati ate nga bw'otunuulira Betty Amongi muka James Akena president wa UPC ombaka wa Oyam wa UPC nti naye ate nti ali ayagaba mweyo sente mwene SSF 6 biliyo kati labayo minisita babadde ki olaba oli omusajja gwe bayita Matuwa gwe basooka yasooka okugenda mu kakiiko eyekubira enduulu eyo naye ebintu bwe byageza okutambula ng'amawulire gonna ge yali awaayo gava wa minisita
minisita ate nga yagamwa kati ate akakiiko kano gwe lindo ojja kulaba oba tekagenda kuluma minisita akakiiko wawulirako waliwo ekintu bakiyita boomerang okikanyuga nekusaawa naye ate ngaaho okimanyi waliwo oluvuuvuumo olwa reshuffle mu kabineti ejja nze nanti omanyi bw'olwa nnyo ku kizigo otandika okulaba nti no ensolo bwekaabira wali tutega wali nti kati ebiro ebyo ebijja bwe biteefaanana bwe bito enkuba eba egenda tonnya eri naye kino ekijjidde wano egenda okuyika wano okimanyi buli bwabeera nga wagenda kubeera olushafu mu kabineti tulaba ensonga ez'enjawulo ezeetooloolera ku baminisita obuziina ne butandika waba walina okugyawo ensonga naye ate baminisita baffe omanyi bo bangi ku bo tebannatuuka ku leva eri erekulira naye waliwo ebiba bikutuuseeko ng'olina okulekulira olumu ne baba babikuwaayiriza buwaayiriza n'olekulira naye kati tuli kyembadde nkugamba nti baminisita ne bamema ba paalamenti kati balina okwegendereza ne baba bayise ku mpewo nga wano olw'ensonga namuganza bwe baali bamuvunaana ebimu ku bye baali bamuvunaana yabyogera ku TV kaakati nze siiseeyo baminisita mu program zange wano nga bagakikusooka ondekemu nga tebaagala kujja kukyalayo gwe okimanyi nti nno n'ab'e Kampala bali ku sport ku ssente ez'enguudo ezayisibwa baminisita aba Kampala zino eza KCCA ziringa obuwumbi sipiika yateekawo akakiiko kanoonyereze bajje banyonyole over 1 trillion loan eyayisibwa okukola enguudo ez'omu Kampala sente ziri luddawa kuba tebalabayo nguudo zizimbibwa ate sente nga zafuluma ate sente zo zajja ate luli emabegako omukulu David Luyimbazi abadde ng'agamba tajja kubawa mpapula bakansalaz nti bwe banaabawo empapula biwandiiko bajja bikozesa bubi katuveeko mu kuwummula omuwuliriza ate tweyongereyo tukyali mu program The Patriot mwoyo gwa ggwanga Mukasa Fred Chwala kikumu nakatadde nangabo ne watuba munakyaddondwa ndi ne Counsel Elias Luyimbazi Nalukoola tovaako katujje Simcard Manda Mobile ofuna free MBs, free calls ne mobile money obwerere. Funa simcard leero ku dduuka lya Manda Mobile. Koleza ne Manda Mobile. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Omukutu guno gukutuusibwako MTN Uganda. Erungamizibwa Uganda Communications Commission. Mama nyabo, ino internet wenyuka ng'ekizungirizi. Ate kamera ya yolumamyo. Banange, ebyandaka ku buggo. Buno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinyisa emitwalo 49 zokka. Usasule mpola mpola. Sinyisi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN Christmas eno. Weefunire GB 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegambulire kabodi supa kati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN. Ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Minisitule y'ebyobulamu etegeeza abantu bonna nti okugema polio okwanjukunju okw'omulundi ogwokubiri kutandika ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri ku Lwokutaano paka ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 2 mu Gwokubiri 2023 mu magombolola gonna ag'e Kampala. Mu kugema kwa polio kuno okwanjukunju abakozi b'ebyobulamu bajja kujja mu maka, ku mirimu, mu masomero awakuŋŋaanirwa abaana, amasinzizo n'ebifo awakuŋŋaanira abantu okugema abaana bonna abali wansi w'emyaka 5 egy'obukulu. Musabibwa okukolagana n'ab'ebyobulamu mubasobozesa okutuuka awaka ne mu masomero okugema abaana bammwe bonna abali wansi w'emyaka 5 egy'obukulu ekirwadde kya polio. Kikulu nnyo okumanya nti okugema kuno okwa polio okwanjukunju tekusikidde kugema kwa bulijjo. Eddagala erigema polio lino lyesigika, likola ate lya bwereere.
abazadde n'abalabirira abaana mwenna musabibwa okukakasa nti abaana bammwe abali wansi w'emyaka 5 egy'obukulu bagemebwa polio mu kugema kuno okw'omwetooloolo ogw'omulundi ogwokubiri okwanjukunja okulitandika nga 17 Februari ku Lwokutaano kukomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 2 Februari 2023 ku bbalaza mu magombolola gonna agakola Kampala. Obubaka buno buvudde minisitule y'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu UNICEF, World Health Organization ne banywanyi baabwe. Obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente ntono ddala. Okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga *160*2 okugula bande endala eza ssente ntono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Ensitano y'obumanyi ekubye kodi. Ensitano y'obumanyi lindirira. Semina y'abakyala 2023 ekonkonye era ekubye kodi. Nyongere kisanja mwami uliriza kuba nafumba dda. Obo mujama. Neba naye gwe musajja gwo nakulumulu libaluti. Nokola ki? Ojja kunfuna. Neba je bla muswaji kwata naba mukazi no sirika yala naye. Olaba twalaba badda. Nagamba. No najja. Kazi mutwale mu semina singa zine entalo teziriwo. Mwandi badde temwe olabye. Soko yeddire semina y'abakyala. Tegapalo. Semina y'abakyala omukazi bw'otamutwala mu semina. Nebikonde bajja kukuba. Mwonge jangu omuvumi. Semina y'abakyala situka tutambule 2023 ekonkonye era ekubye kodi lindirira. Okunoonya omukyala singa obalagavu mu Uganda kweyongedde okunyuma. Endabika, obwongo ne talanta byonna byoleseddwa. Ani n'abakyala b'obulungi addako? Goberera olugendo lwonna okufuna n'abakyala addako ku Makula TV buli lunaku Lwakutaano ssaawa 2:05 ez'ekiro, Olwomukaaga ne Sande ssaawa 2 ez'ekiro. Miss Uganda 2023 Beauty Beyond Looks. Bannaye omuntu ng'alabye n'amasomero agakonya abaana olugwa ebibuuzo nti topiki tetwagisoma omuntu awunya atya ebintu ebyo. Totawaana twafunye ekikowo n'eddagala Ibn Hamisi Senior Secondary School Matugga Kigogwa. Baleese enkola ya e-learning nga wana abaana basomesebwa abakugu okuva mu mawanga ag'ebweru nga Egypt, India, Saudi Arabia nga bayita ku mukutu ogwa internet. Omwana asoma alabako nga bw'afuna n'okunnyonnyola okulungi. Basomesa Islamic theology n'okukwasa Qur'ani ku mwoyo kyebayita ta'afiz. Bw'osomera ku Ibn Hamisi Senior Secondary School ofuna omukisa gw'okusomerako mu University za United Arab Emirates Dubai ku bwereere. Tusangibwa Bombo Road Matugga Kigogwa mauzi 14 zokka okuva e Kampala. Essimu 0702 16 16 78 oba 0702 41 18 65. Omuzadde olina omwana yatwala ekibiina ekyomusanvu sinakindi oli muyizi wamaliriza ekibiina ekyomusanvu wanyeetaaza okukwata Qur'ani ku mwoyo mu kaseera akatono ddala. Omukisa guno Tamayus Junior School likuwadde omukisa gw'omuzadde alina omwana yatwala ekyomusanvu oyagala kukwata Qur'ani ku mwoyo mu kaseera akatono ddala. Ly'essomero lyokka erikuwadde omukisa ogwo likuleetedde abasomesa Abawarabu abagenda okusomeseza omwana w'Oluwarabu wamu n'okumukwasisa Qur'ani mu kaseera akatono ddala ayigena okwogera olulimi Oluwarabu. Tamayus Junior School liva ku nasaro okutuuka ku kibiina ekyokuna lisomesa eddiini wamu n'ebyensi. Omwana avaayo nga ne kompyuta agitegedde. Lirina center numbers 2 ey'eddiini wamu n'ey'ebyensi. Tamayus Junior School lisangibwa Kira Kiti Kifumba Mulawa. Wandiisa omwana wo kate okumanya ebisingawo kuba ku noti 7557 8 22 11 oba noti 73 8 8 8. Tamayus Junior School Namagoma ly'essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana. Tulina nasale okutuuka ku P7 abawala n'abalenzi ab'ekisulo wamu n'abaveeka. Tusomesa abaana eddiini mu bujjuvu n'oluzungu era ng'omwana asomedde ewaffe asobolera ddala okusomesa kutuba. Abasomesa batendeke ate nga tukkatiriza nnyo empisa omuzikiti gw'essomero n'emmotoka etambuza abayizi ate nga n'abaana balisibwa bulungi. Zai Nasalan Primary School Namagoma tusangibwa Namagoma kilomita 13 zokka ku luguudo lw'e Masaka kitundu kya kilomita nga wakava ku luguudo Mwasanjala. Essimu noti 755 42 43 41 oba noti 7 noti 1 6 39 noti 8.
oli muvuzi wa mmotoka naye ng'onoonya okufuna ekisingawo, Safe Border ekuleetedde app eya Safe Car okumpi w'oli awo wennyini ku ssimu yo. Weyunge ku Safe Car osobole okufuna ssente zo wonna w'oyagalidde ng'ate osasula commission mutono ddala. Ate bw'ogattako ebisale ebyeramula obeera mugumu nti ogenda kuvuga bakasitoma abasasulira ekyo kyennyini ekibalagiddwa. Tosobwa omukisa guno weyunge ku mugendo gw'abafunyi ng'ogenda Mengo ku Lion Hotel ne Bugoloobi ku Masha Foods opposite n'akatale oba ku akademe ya Safe Border ekyebando. Okwewandiisa weetaagibwa kuba na driving permit endagamuntu wamu n'emmotoka eri ku mutindo ogusaanidde ng'erina ne insurance etuukiridde. Okumanya ebisingawo kuba oba weereza obubaka ku WhatsApp namba 0200 5225. Weeyunge ku bafunyi leero ne Safe Car, ffe tulina ekisinga. Ensitano y'okumanya ekubye koodi. Ensitano y'okumanya ekomyewo nate. Oli wa ssomero, oli muntu ssekinnoomu, oli wa kitongole, jangu weewandiise ovuganye mu nsitano y'omumanyi. Ebirabo ntoko bingi eby'okuwangula, jangu nawe otulage ky'olinawo mu nsitano y'okumanya. Okwewandiisa kugenda mu maaso wano ku reception ya Pal FM. Ka Ensitano y'okumanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program The Patriot mwegwa gwange kyagenda ddala maaso. Mbebaza mwenna abasazeewo okutugoberera abali ku YouTube. Kajos Delphia Gambia live from Dubai. Webale kubeera nga ate ono Gerard Katerega agamba lwaki abalala bonna abali ku musango tebabatadde kuba bali ku musango gumu, era n'agamba ssebo kirabika amagye gali mukuuma ababaka kati. Sinzidde ku Facebook page yaffe. Mbebaza mwenna abaliko ku Pal FM, Pal FM Uganda ye Facebook page yaffe mwebale kubeera nga ate mugoberera eno yonna ng'ensonga zonna bwe zitandika. Akanso Sebo oludde olwa NRM lwogera bwogezi nti wabaddewo negotiations naye terunnanokolayo muntu yenna nti yazibaddemu. Lwaki abantu batandiseyo okwewakana nze siriimu, nze mwendi, nze siriimu? Ate nga baali badde bakijaguza ekyaki nti babaddemu ne bateeseza ababaka ne bafuluma ebweru. Waliwo ne byennalabye nga mukulu Abedi Bwanika besojja ne Honorable Nambozi ng'amugamba nti anaawe okugenda ku mu America okujjanjabwa kwava mu kuteeseganya. Ng'ate oli agamba kakati naye okuteeseganya tekwali badde kubi mu ggwanga lino singa tuteesa na biki bye muteesaako, biki ebiteesebwako mu nsonga z'ebyobufuzi ku leve eri ennene nga mwogera ku byobufuzi nga tukkaanye buli luuyi lubeere n'ebbeetu okukuba enkuŋŋaana. Bannabyabufuzi abaasibwa ku byobufuzi baali badde bateebwa nga mwogerera ku leve eyo. Lwakuba ekizibu mwana mu ggwanga lyaffe General Museveni aluddeko nnyo mu buyinza. Ekiseera kyatuuka ng'abantu abamu batunuulira ng'oyo asaanye okulondebwa ab'ebitundu ebimu y'oyo alaga nti nno agugulana naye nnyo oba onfuna. Ne kituuka okubeera nti oli okumusisinkana ne bateesa nga gulinga omusango. Newankubadde nga mu mawanga amalala abavuganya balina lwe bafuna omukisa okuteesaamu. Kawabeere wano ekkinya wano osanga avuganya nga yagenze ne bali ekyenkya n'ali mu buyinza era ne kivaayo nga kyogerwa butereevu olwo ne kitamuggyako kusigala na buwagizi bw'abadde nabwo. Ndowooza okiraba nti mukulu Uhuru Kenyatta babadde batambula bulungi ne mukulu Raila Odinga newankubadde nga baali baavuganya. Kituufu. Naye kati ene waffe tetukirina. Era kyova olaba bw'obeera nga gw'oli ku luuyi oluvuganya bw'ogenda n'oteesaamu ne General Museveni
ebifaananyi bwe bifulumayo olina engeri gy'oba ofaanana ebibuuzo bingi by'obeera olina okuddamu kwega General Museveni aluddeko ku buyinza embeera y'okumuvuganya n'ekyuka nnyo nga tefaanagana na nvuganya ndala oba ontegeera nti n'abo abamuli ku lusegere bwe balinaana abali ku ludda oluvuganya balabanga abatume kankwongera akalala ebyobufuzi bya wano byabijja nnyo nti oyo abiyingira naddala ng'ali ku luuyi oluvuganya abanga omuntu akyalira eddwaliro ly'abantu abalina obulwadde ku mutwe abatabuse omutwe essaawa yonna bakuba akabalangulo bw'obeera mu ddwaliro ly'abalwala emitwe tolina kubeerayo nga weeyibaala kuba wooli w'abantu abakola ki abaatabuka kale ne mu byobufuzi kasita oyingira ebyobufuzi ebyawano ng'ovuganya atudde mu buyinza essaawa yonna ekikutuukako teweewuunya kiyinza okwewuunyisa omusango gwe bayinza okuteekako ennumbagana gy'oyinza okulumbaganwamu kati bangi bwe batyo bwe bakitunuulira ne kibanga empalana naye kanso bwe babeera fine nga wabaddewo okuteesa abagenze okuteesa tebakyenyumirizaamu mbadde manyi bano babadde bateeseza ba public figures oba ensonga z'abantu bonna lwaki tebava nebanywa twasisinkanye netuteesa ku kino nekino nekino era twakkanyiza ku kino nekino sirina gwenda baavaayo n'agamba nti nno twateesezza wabula oli akulaga nti twagenze netukayana mu kooti ensonga zaffe zazitoye nezituukisa ne oluuyi oluwaabi okujjayo okukayana kwalwo nti tetukyawakanyiza nekitutuusisa okubanga kooti yakkiriza okuwa abantu baffe beiro oba tugambe akayanye ddi kubanga fetwalabye kooti olwa convenience bweti DPP amukiikiridde ye Counsel birivimbuka najja nateekayo gundi nti nno ndese certificate of no objection tetubagaana tewabaddewo argument and counter anti okukayana kiringa ekyabadde okukayana wabeerayo application eba yakolebwa eya beiro bagiteekayo by notice of motion ensonga mwomwe zibeera mu kiwandiiko ekyo ku mulundi guno ate bwe bazze ttiimu yabadde yeeyongeddeko bapulida nanti nga tulaba pulida ate abalala kuba bulijjo betulaba beewuuba mu kooti 90% abadde Counsel Shamim Malindi atolabayo nabamwerekerako bbanga ddene naye baba Honorable Lukwago yabaddenga naye muzimu si zonna olabye nga leero Counsel Shamim naye oluvannyuma ne beeyongerwako abaalaka Counsel Muyizi Alakan Company Advert twabalabye ku luno ku Mande naye mabegako wali babadde mu ntuula nga 3 nga babeerayo baaliko ne Kololo ne Masaka baaliyo ekitegeeza entuula nga 3 mabegako baatuula okujjako kati abapya abazze mulundi guno kwabaddeko Honorable Seggona ne Honorable Mathias Mpuuga bebapya abazze ku mulundi guno ogwa Mande ogwa Beiro neeyita Beiro neeyita naye nze kyempakanya nnyo eddembe ly'obuntu teriteesebwako baliteeseza eddembe ly'obuntu nawulidde ne president wa National Unity Platform Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga naye agamba naye newankubadde oba wayinza okubeerayo enteeseganya tetusobola kwetaba mu nteeseganya nga tuteeseza ddembe ly'abuntu nedda then bwe wabeerayo kale kiki ekyandiwarantinzeho okuteesebwako ng'omusango guli mu kkooti lwaki tebagwanguyako buli ludda ne luleeta obujulizi ne tulaba omusango gwo nze gye nnengera ndaba nga guyinza okugibwayo omusango olw'obutabaawo bwa bujulizi kati bali
abafiibwa abantu baabwe ababadde balindiridde ebbanga gwozesebwe bakakase ababaka bano be bakulemberamu okutta abantu baabwe oba waliyo abalala. Bw'obanga waleeta atali mutuufu ogenda mu maaso na kumulumya. Bw'obanga obujulizi bw'olina tebumusongako okola ki? Oddayo n'onoonya abatuufu. Nanti era kyetubadde tulinda kuba tuli mu situations bbiri. Omusango ogwo singa mu nteeseganya nga gye binaggweera nga guggiddwayo kigenda creatingawo situations bbiri. Ababaka baneeno bali eri abantu abafiirwa abantu baabwe tebasigale nga bakyasigaddemu akakunkuna anti bajja baali balese basa abaali baleeteddwa obujulizi tebubakwata. Omanya omusango kusaliddwa kaso naye tugamba situation nga guggiddwayo bujjibu bandi bwe kuba guggiddwa betwekennenyeza tulabye ng'obujulizi tebubakwata. Anti omanyi omusango ogwa mada kankubulira ebirungo byabwe. Tubulire kanso. Wateekwa okubaawo omuntu afudde. Ontegedde awo. Nga bwe baafa 28 eyo. Wateekwa okubaawo afudde. Kabonera ne Lwenga. Amuse ateekwa okuba abadde n'ekigendererwa ky'okumutta. Amuse okutta okwo kuteekwa okuba nga kumenya amateeka. Kuba si buli afa nti abeera attiddwa ng'amusse amenya amateeka. Waliwo gwe bawanika kalabba nga kooti ye yasalawo. Ekyokuna ateekwa okuba ng'ono avunaanwa ye yamusse. Ebyo bina oteekwa obbiraga kooti. Oyo yali ayinza okubeera eyo n'abuuza nti ekiruubirirwa wateekwa okubaawo nti onasse yabadde n'ekiruubirirwa ekyokutta oli era n'agenda mu maaso n'amutta. Oyinza okumbuuza olaba otya ekiruubirirwa otunuulira wawe yakkubye wawe yasaze biki bye yakoze oluvannyuma lw'okuzza omusango ogwo n'ebiringa ebyo. Kakati obujulizi bw'olaba nga tebukwata kuba kano akasembayo kawulira ateekwa okuba ng'ono gwe bavunaana ye yasse. Byonna bisobola okubaawo ddala waliwo eyafudde era eyamuse yabadde n'ekirubirwa ky'okumutta era eyamuse yabadde amenya amateeka mu kumutta. Ekibuuzo ekinene ono gwe muleese mu kkooti ye yamuse. Kakati ekirala ekyebuuzibwa gwe bawadde bbeera ate kibeera kiti oyo gwe bawadde bbeera ensi neebeera nga temulabako mukuweebwa bbeera okwe. Kati ekyo kyekyewuunyisa ani amwogerera ag'omunkubo gagamba bali bubi bali mu kujjanjabwa. Bapulida baabwe nabo ne bagamba tubanoonya bunoonya baabanoonya paka le baabafuna ne basaako emikono. Enziza gye baabazaamu ewaabwe yali y'amankwetu. Tali tubatutte ewali ab'eŋŋanda zaabwe tyalani Ssewanyana bamututte masuuliita. Abantu ne bagendayo ne bagana nga tetubalabayo nti ate nga bali bubi kati tebabaddusizza mu ddwaliro ki. These are public figures. Counsel bwembayo ne nesibouting achiiki abantu mbanfuuse public figure. Abantu bange balina okundabako ab'ennangabo n'abeekatadde kikwaluwa bannange. Ebibuuzo bingi naye olowooza ebibuuzo ebyo tetubitandikireko omulundi ogunaddako weewaawo kuba bikyali bingi. Oba oli awo wiiki weenaatambula nga tutegedde ebintu ebimu bwe guli. Esebo basebo ne banyabo mwebale nnyo kutuwuliriza olwaleero luno. Katulowooze nti mu kunyumya kwaffe kuno waliwo era kemutodde-toddemu. Tusaba Mukama abatukuumire musigale nga mukola tutumbule ensi yaffe. Okay.
Okay, bwe tutyo bwe tubadde olunaku olwaleero Huzaifa ogamba otya Huzaifa Ssegirinya yingini awe bali kubeera nga kwoli speaker wa district ya Wakiso najja Nasif era kansalo waawe Kawande bali kubeera nga naawe ogoberera honorable councillors mwenna abe Wakiso mugoberera nnyo ensonga zino mwebali kubeerako saako n'abakulembeze ab'enjawulo wano mu Kampala mugoberera n'abe Wakiso n'abe Mukono n'abalala mwenna abali ebweru w'eggwanga mwebali kubeera nga temuviirako ddala. Hamuza Kasozi speaker wa Nansana municipality era essuubi ly'e Nansana ogamba otya Hamuza Kasozi ng'obuze nnyo obuliddewa muganda wange Hamuza Kasozi kansuubire oli bulungi era kansuubire nti nno byonna bikutambulira ddala bulungi. N'abalala mwenna ababaddeko olunaku olwaleero sisobola kubamenya mwenna ne mbamalayo okuggyako mu abanyumirwa Buddo League oba ba Obis ne ba Ogies aba King's College Buddo enkya munnange tulinayo ate games zaffe za Buddo League nga ffe abamasape team 1999 to 2004 tugenda kuba twefuka n'aba communal balo ku Legends Rugby Ground sobola okujja bwotyo n'olabako ate naye nga gw'omupiira gwabaddeho gwaba staff ne ba managers gwawedde nga ba staff batukubye ba managers ku goolo 11 ku goolo 10 Huzaifa nga bulijjo top scorer owa company nga manager technical ye ku 10 ez'aba managers yakubyeko 8 Huzaifa wakubye defense ya Jordan yamukubye goolo 8 ne manager Sozi naye n'ateba emu nange nenkuba emu navudde no mu defense ne mbabandagaza okay ne gugwa 11 ku 10 kale tujja kuddamu ate tweyongera okulaba nga tweyongera okukwatagana n'ebirala ebitambulira ddala mu maaso. Kakati mu ngeri yemu ne muganda wange Hakim Mubiru ono nga ye welfare secretary owawuja addako singa bitegekebwa mu mateeka ono yaddako Hakim Mubiru Super FM kwagaliza olunaku olulungi naye webali kubeera nga obadde otumbudde n'abawujja tutunuulire ekizimba association yaffe wabula si kweyagaliza n'omululu n'omulugu be gubeera mubi nnyo obukulembeze buweereza ate tosibirayo balala tetusobola ku breeding aba young dictators tulina okubeera omukululu ogutandikawo essuula empya mu ggwanga lyattu lino erya Uganda kansuubire court case netambula ddala bulungi main suit nesalibwawo then tulabe ekiddako mu maaso. Bannamawulire mwenna mbaagaliza ekibiina kyaffe ekirungi ekiri vibrant ekinayamba buli munnamawulire wabula si batono abeeyagaliza tatukuumira mpeera abankuumire mubeere bulungi mweraba. Nze Mukasa Fred Kiwala Kiku former leader Uganda Journalist Association. Muzadde munange kati ebyokunoonyeza abaana amasomero twabiwonye okuva lwe twafunye Ikra Nursery Primary School essomero lijjudde buli kye wandyagaliza omwana wo anti basomesa amasomo agatambula n'omulembe mu nteekateeka ya dual curriculum balina abasomesa abalungi abatendeke mu kifo ekiyooyo tekigazi obulungi kw'ossa ebyemizannyo ne katemba ate nga bayigiriza abaana emirimu ng'okulima n'okulunda ebisale bisobolwa buli muzadde. Ikra Nursery Primary School liri ku musingi gwa busiraamu nga lyaniriza abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abaveebweru era nga lisangibwa Seta Bajjo mu municipali ye Mukono. Essimu zaabwe noti 772-532-203 oba noti 771-532-203. Ikra Nursery Primary School leeta omwana wo afune omusingi gw'okusoma oguli ku mutindo gw'ensi yonna. Abantu b'e Kabojja, Kinaawa, Kikajjo, Kasenge, Kyengera n'ebitundu ebiriraanyeewo mufunye essomero erisambisa amagulu abiri. Etihad Islamic Nursery Primary School essomero eriri ku musingi ogw'obusiraamu nga likwasa abayizi Kurani ey'ekitiibwa ku mwoyo kwennyini. Ku Etihad tulina staff 2 esomesa oluzungu n'eddiini. Essomero lino lya kisulo n'abava ebweru eri abalenzi n'abawala. Ku Etihad tulina standby generator